Bambi tebamukiriza ne bamutabula ale ni mutabuzi n'atabula oli laba abaana b'omusajja ono ate nga Nakabazi Justus J Mnazi Mutebi Ronald Inspector Kasasi kusikuleni kwali Adventina Vincent etandika butandisi amadagedogo ye filimu etandise mulambalamba era nga sagadde bakunyumiriza bunyumiriza etandikwa ate nga Emma yakoze ku locations Lukabe Frederick ne Chidestere wakoze ku sound Justus J Mnazi Zawede Diana Welfare ekyatandika Chidestere wonelo nipo nga bano babadde ku kamera Chidestere wo ne Justus J Mnazi be ba director bayo Chide yateeka mu sente kyatandika nini mukakebe akakala akakalu bannange kati wetandikidde waliwo eddagala libanoonya eri omulwadde waliwo omulwadde atayitwako eddagala ng'eddagala liba limuyiseeko kino kyafuuka mimonde bawaata amatooke naye agalabanga mimonde atandika okwogera ebigambo nga byewunzise gwe saagala kanviire omugga kati katandise okuba bw'atyo tuwedde ate tetulina se kiki nti tuwedde kitomukutte firimu egenda maaso nyumba zange ajja nyuzange kumbe waliwo mpangisa amulabye n'abwaka muli Mbalandi Road nga waya zimanyi okgenda n'ayongeza ez'okusula wuyo ono yasasula ono luno olujinga lutunulanga gulawo ojja kugulawo yekidesiterewo ekyatandika butandisi muzeeyo gyebale njikola ate mwansasudde emyezi nana museyi nesasudde emyezi ena waŋŋamba nsasudde mu advance oyo yali advance kadi wasasula advance mpa ez'obuliwo kuwa sente ezo sente zewampa nzijukira ng'ompa naye sijjukira kwata kakati muddano mu nyumba mwebaka bwebasi erinze nga bwe sifuna sente leta zoyinawo ndabe Inspector Kasasi landlord ya mukadde landlord ono wayeza zikolera ku ddagala ziri zafuuka bijinji kati bwe batazisaako bijinji wayaza landlord zitaama sabwe emyezi sente nakuwaza advance wetwakanya ekyo nzikiriza wampa advance okumpa wampa naye sijjukira kwata kati gyeyo sente ompe ndabo bankwata tondwisa tonkereye esaali muntu mukulu baamu amagezi yekidesiterewo ze simanyi soka olindeko no naye tadduka yadduse dda ani yamugamba okudduka saba buli wamu we muli muzaala nga ye musanze bano abaana boozadde olesaawo ono Landlord tunaamusobola kanzigalewo nga tanadda ye Inspector Kasasi omusajja omukulu atalina maanyi okugwa eddalu teri kanve wano Kasasi ne yeeyongerayo ekyatandika butandisi era nga tugenda maaso kali kumbe waliwo abali eno nze saagala ebyo mu milioni 10 bali mulwali kino kye bayita okuba omusota ku kyalo okuzuuka woosula n'otambula naye nga tomanyi woolaga amakulu nga tomanyi kyogenda kukola bayingire mu kasitense ne bafuna oluggi olugazi ng'abaawo kali baba bali awo nga Kasasi ono omusajja ne muwa emyezi ena teyampa disiiti yagamba ayina di disiki obwongo muzeeyi wamuwa sente agamba yayina di disiki ayinza okubaako banja anga manjaki talina kyemmanja yadde 10 naye abange amawulire gajjo mwagalabye mukimanyi Bobi Wine yakutta akati era sijakkiriza wamaanyi ajja kukola yadde wamaanyi tajja kuwangula nze nalindabye asinga samwogerera amaanyi
ono kawanga semwogere abantu basimba line okuva mu ulira ebibozi konvo yekutte wanje sabagala yete yaliwo amaanyi yafuga teliyo bameya okuva entebe okutuuka ekambala mukimanyi wakwayemera mu nga 8 mukituufu nakiwulira ate olaba ne besigya yakkiriza akakwase Bobi Wine omusajja Bobi Wine tomwensanyi tomuzanyira kakajaka asobola okufugira ddala katonda kamuwadde netatali ya mukka ejja okusobola okunyamba kimwogedde kituufu kakati Bobi nayingira oyo kenyinze muyamba mwene waffe akulidde wano emutukula ku boda wabadde akolera wayingiza ebintu wafinya wayingiza ebintu wakolaki wabifulumya enyimba zona nze muyambako okusikola kati nolimba akagoma kalubendera obukadde 8 ulira eddalu wano oliwo osimanyi mbada yentekamu obuwumbi 6 kakati ate luno oluyimba luno kiwanyi watansasula kiwanyi laba eddalu ly'omusajja omukulu kiwanyi kakati Bobi Wine kava ebweru gyagenze akakaka kange akansasule kale banneetaaga nno ku muzikiti waliyo okusaba omuwalimu ate alina okulomba edduwa ate nga ebyoku muzikiti ne faaza yenyininyini abadde ulira eddalu okuba ku mawuledi kati ate father aba atya ku mawuledi omusajja yesulikidde eddala egenda mu maaso tugenze kula tusaze magezi kijana bannange neno taliyo kati ngenda kunoonyezaawa muzeeyi bamunoonya yavudde eka nga tamiza eddagala waya zeetabula omuntu gwagenda kakatu omugabo muvugabo njeyo namuzi ngwino mbabwire gwe efirimu egenda maaso efirimu egenda maaso nzewulira mugabo ndamuzi twarabanye muri Tanzania okumala igihe afite imali kandi imali ifitemo amafuti kati ogenda okudda eno waliwo anyumya kuba buli omu yenna yeebuuza lwaki muzeeyo n'embeera gy'alimu yeeyo namfahamu embeera ya muzeeyi gy'alimu lwaki yali bw'atyo lakini mali aliyo nani n'agaanye omusajja ono obuzibu bwonna bwonna bw'alina nze kyensubira bwava Tanzania ono amumanyi bulungi nnyo kati ono kumbe ye tategera lulimi oli lwannyonnyoleramu twagala otubuli sebo mumanyi n'agamba ni muzeeyo gwe mulaba yagwa eddalu okumala ebbanga ebintu byonna ebyamutabukira ebyamusuula eddalu yagenda e Tanzania ng'agenze okulabika nti anoonya oluzaalo yali tazaala naye bamugamba ne oba onoonye luzaalo alina kulabika ndi akolerawa akomawo e Uganda naye kakati oluzaalo lwe baamuwa lwali lwakudda waabwe e Uganda gye yava naye kyeyakola e Tanzania gye yajja amaanyi ago ganaamuleetera okuzaala ate nayo n'azaalayo abaana emyaka 5 emabega nga bino tebinnabaawo musajja atuyono yali musajja mukulu ategeera Ramadan efirimu egenda maaso Ramadan hebu njoo hapa una taarifa za mtoto wetu huko aliko university? Hamna. Na siku 2 nampigia simu lakini haipatikani. Sijui amepata matatizo gani. Hapatikani. Ndio sijui. kati baali bazaala omwana yazaala mukyalo mu Tanzania wuuyo bino bye tulaba muzeeyo lyali mu binyumya bye byaliwo emyaka 5 emabega mu Tanzania yali yazaalayo ate bwe yava Tanzania ne Uganda nadda n'azaalayo
kati ono yali omwana. Abasinga bagenda ku ndagu naye ng'endagu erina amateeka gaayo. Bamugamba afune oluzaalo n'alufuna naye yazaala mawanga abiri. Yono omwana we Omutanzania ng'akyali Uganda. Bwe yatuuka e Uganda n'omwana Omutanzania gwe yazaala naye ng'atandika kwana. Tena kweli ya kwetu. Najua lakini ndio maana nasema, ndio maana kumbe uchaguzi ukaweza. Tutajivunia sana kwa mazingira kama haya hapa. Kwa hiyo hamna wasiwasi. Nadhani sehemu ya kupumzika tumepata. Karibu sana, ile sehemu nzuri ya kupumzika. Ng'atwala mwana w'abandi mu lodge. Olengera wano wanyirira osingeeka. Tuizunguke Masaka, halafu kesho kutwa tuende Kampala. N'agamba kino we kiggwa njagala nkutwale nkugulira ekyokulya. Kitegeera ne lwaki tosoose kyakulya enjala nga mpulira endi bubi. Twandisoose kyakulya mpulira n'emmeeme ensunda. Ni kweli? Kino ekisooka emmeeme gyatereera. Halafu mimi nadhani omukwano gw'oli nange guba tegulwawo. Omuyaye mugezi okutwala okulya omala kubaawo kyoteekawo. Bagezi si byakuva eri n'omala okukkuta ate n'otandika ebintu by'okwecyanga. Nadhani kuna chakula kinaitwa nini? Ate wano wengenda okutwala oli omukazi afumba vegetables. Tulisikia jana kule hoteli. Sasa ogamba eri gye twala luli alero si kikomando. Gwe genda bugenzi kibeereko. Omuyagala gansuwa. Efirimu eno ekyatandika butandisi era nga tugenda maaso. Tukyali mu kibuga ky'e Kampala. Leo nataka tuweze kuzunguka kila sehemu ambayo tutaweza kwenda, si ndio? Kakati oluvannyuma ni kidogo kwa sababu omuyenga nga bakivaako. Pasipoti yako unayo? Lakini mimi nadhani maybe kama bannange wano wendi mpulira ndowooza mmere ye neesobola. tukasioni. Awulira ayagala mmere ye neesobola. Nga bambala akayala kamutuuse. Tugenda maaso. Ali mu Uganda naye bamuzaala Tanzania. Kitaawe muna Uganda. Yagende Tanzania okulabika ni aleeta eddagala asobole okuzaala yali tazaala n'azaala Omutanzania oyo. Kati Omutanzania buli wajja e Kampala ayagala nnyo emmere eno. Owulira? Lumonde we Tanzania atungununa kati wagwa kuona awoomerera. Aba abula kulya ndebe. Maana kuna vitu baadhi niliviona. Kikweli nimenitia. Sikutegemea kama patakuwa mbaya. Kikweli pazuri. Baba najua hivyo. Lakini nahitaji kesho tuende Kampala. Ili kama ukienda chuoni uweze kusimulia. Kwa maana basi mimi nakupenda. Nitasimulia. Akamere kanjawulo. Bagenda maaso n'okunyumya banyumya mu kiruga. Firimba giyita amaddaga eddogo. Ate ng'ekyatandika butandisi. Yule ndiye mtu ambaye kwanza mimi semi kirooni. Ekisinga okuleeta obuzibu kwe kubanga munnange abavubuka abamu beefuula ababakwagala naye kasita omala okulekanya omala naye akabanga atandika obutakulaba ili siku tukirudi chuoni uweze kusimulia. N'agamba n'ebyange ogenda biraba. Tugenda maaso. Yamusuubiza omukwano ogw'ekinnonnoggo n'omuwala nakkiriza. Kumbe waaba beebase atandika okutunula ng'embyalo olwo. Atandise otunula ng'embyalo olwo.
Omuvubuka ono n'atandika otunula ng'embyaloolo. Efirimu egenda maaso. Efirimu egenda kumbe mutaka alinamu amaanyi ag'enjawulo. Yukira omwana ono abakazi batera ogenda okunywa enzaalo ne banywa enzaalo naye ku luno kitaawe yanywa enzaalo. Omwana ono alimu ekitali kya bulijjo. Omukazi gwe yasuubizza okwagala simanya amwagale yatemula mutemule. Efirimu egenda maaso. Efirimu kadi waliwo ekimwambala naye kenyini n'akola byatategeera. Kadi agenda omuwuliriza ng'entunnunsi tekyakuba. Abadde asomera Kampala. Abadde asomera Kampala Uganda. Omutanzania ono era nga kitaawe ye Kidde gwe twalengedde. Yalaba kati ono kamuwusa ntajja kusobolawo. Kali nga wayita emyezi 3. Wayita emyezi 3. Twadda Tanzania, Dar es Salaam. Ekibuga Dar es Salaam. Kadi ku kiri ekyaba mutaka kye yakola yadduka buddusi. N'asalawo alabike agenda osomera Tanzania. Kuba Uganda tosobola kuwuuta muntu module eyo nolowooza nejja kubeerayo emirembe. Kati embeera ze ziba za kusirika ebiseera ebisinga. Era mu kusirika kwe abantu abasinga baba bamwegomba. Naddala abaana ab'obuwala kumbe waliwo abalaba obulala. Ogenda okwetegereza. Owange omuwala gwasoma naye kumbe waliwo alaba. Abasomesa bagamba amaaso ku lubaawo lwaki abayizi abamu baweweeta bannaabwe. Wajja wano kubba abakazi baffe mwana. Ojja okujja wano kumbe gwakwata mu lwamukwata. Agenda okula kyakutemu. Ozanya. Basajja baalya mmeto. Kumbe oli teyalya mmeto yalya ejjiini. Alimu ejjiini. Abadde aleeta olusidiiki. Oddangayo. Omusomesa wa Yesitole najja Yesitole. Omusajja wa Yesitole bwajja. Siku zote ungekuwa efirimu egenda maaso. Nafikiri hata wazazi wenu wangejivunia kuwazaa wazuri, lakini hapa yaani itegemea utakuja ofisini kwangu leo asubuhi. Mwalimu naomba unisamehe, sijaongea na baba leo, lakini nadhani kesho nitaongea naye. Nitakuletea jibu. Abiria ni jukumu lake kulisubiri basi, sio basi kumsubiria abiria. Kakati ebyafaayo bingi ebizze bibeerawo era ekitegeeza nti mu byafaayo ebyo ab'omulembe ogw'obulwo kuba ebyafaayo biba byaliwo nti mu ab'omulembe oguliwo muba mulina okuleka ne musoma okukuguka okukenguka ebyo ebyayita kubanga ensobi z'obujjajja ate mwe mulemo zigwamu. Kale omuntu yenna bw'obanga tomanyi byafaayo oyinza okuba nti tolina byabuliwo kubanga mu byafaayo mwe muva ebyobuliwo. Kyokula abagamba atalina buvu taba na buddo. Yensonga lwaki olwaleero ne Katonda akyabonereza nnyo abantu abaava ku mulamwa oba oliawo ennambiko. Abantu ku nsi kuno tetuliwo lwakuba nti tulina okwagala kwaffe kye twagala okukola, tulina ebigendererwa byaffe kye tulina bigenderako. Obutonzi bulina kye butugamba ni kwamba sisi tangu jana ulipoondoka hapa darasani, yani ulifundisha mambo mazuri kuhusu mambo ya kizamani, ya kihistoria, kuhusu mti wa msisika. Kiukweli
ebintu ebedda balina okuba nga babiwa ekitiibwa. Waliwo okuwa ekintu ekitiibwa naye ate ng'okyogerera birala. Kubanga ebitabo eby'enzikiriza bigamba nga bwe kyali olubereberye bwe kiri era bwe kiriba. Newankubadde enkola oba embeera omugigi guba gukyuseemu naye waliwo ebintu ebitakyuka. Katonda yasinzibwa mu bintu bingi nnyo ebyenjawulo olubereberye. Era Katonda akyasinzibwa ekyo bwe kigenda okuba kuba we kyali era bwe kiriba. Njagala olabe wabula ensinza yekyukamu naye muba musinza ye. Ensinza ye dojja kwewuunya nsi yo y'olwaleero era mu biseera eby'omaaso kigenda kubeera kirala. Lakini David huko tunakoelekea David sio kuzuri. Sasa David sio kwamba kila kitu unachokisoma katika historia upende kukifuatilia. Mimi mwalimu wako Matata. Kakati mu kusoma history ono, okusoma history kireeteramu obuwangwa. Abantu bajja batya okutandika okuba ne babaawo ebintu ebimu ebifaananako bwe bityo. Wabula abaana abasinga obutamanya byafaayo na nnono batuusa ogenda mu bifo bingi eby'ennono ne batandika okulabika nti tebakola ki, bakolerayo emitawaana. Kati omusomesa ono yategedde bulungi nnyo nti abaana bano balina trip gye boolekera okulambula saako n'okusoma mu bifo eby'ennono. Mulina okuba ni muwa ennono ekitiibwa. Waliwo ebifo ebiteemoolerwamu ne bagamba ni eryepaapaali teririibwa. Ekintu ekyo kikuume ni epaapaali teririibwa kuba epaapaali bw'olirya ekiddako gye bamiranga. Omusomesa ekyo kye yabagamba nga bw'omanyi abayizi ab'effujjo n'amuyeeyereza. Otugaana okulambula simanye ennono. Fe amuyeeyereza nga bw'abadde yeewujja. Mwegendereze. Wuyo ajja wuyo ne bwajja. Nga bw'omanya era abaana abatalina mpisa bakalifujjo bano. Ani gwagamba okwegendereza? Yeye aba yeegendereza. Efirimu egenda maaso. Wange. Abatayagala fujjo vayo. Deri tetwagala fujjo deri. Kwe kutandika okubuulira bano. Wamu okusinziira ku ekyo omusomesa kyagambye tulina kubeera beegendereza kuba gye bagenda okukola trip bifo bya nnono mulimu emiti ne bagamba ni ogwo omuti bagezaako ogusima ne gulemerawo tractor ne zijja ne zikutuka enjegere. Ekyo kiba kina kye kitegeeza kinene newankubadde oluusi bibeera bizibu gye tuli okuba ntitutegeera. Tukubaliane kwamba kesho asubuhi kama tulikuwa tumeshaongea, kesho asubuhi tunaenda kuvamia msitu. Njagala olabe. Ndio mbele ili tuone jinsi gani tutaenda kufuatilia msitu. Abagenda ne basitukirawo naye ng'asoose balabula. Siwali atayagala kulambula kuba mu kulambula ofunayo okutegeera obaako ky'omanya. Era basitukire babe nga bagenda maaso n'okukola okumanya okwo. Tugende. Lodi agamba tagenda. Jukira twamulabye naye alinamu ekitali kya bulijjo. Mwe mugende nze saagala. Efirimu egenda maaso. Ye agamba tayagala. Jukira ono tebakwatagana. Mwana kaboyi kantamye dda mwana kalina oluvenge mwana. Ketuuzatuuzaawo mwana neketuuza nekefuula kakabi mwana. Gamukuteko amasanyalaze gamukubye
aina transformer muye kyavajja gwe bwemba ngambye sigenda gwe genda era obutagenda kwange tebina we kikwatirako nakulabye olinamu olugezigezi mayuugo omwo namwongera namusindika olaye kansindika mwana ate njakayola lwakuba njakayola efirimu egenda maaso efirimu egenda maaso kakati bakwatirawo entambula babe nga bava wano bagenda kulambula tugenda maaso ne firimu bagiyita amadda g'eddugu Dagai tuli salama, Dar es Salaam, ekibuga ekya Tanzania. Nga tebeesogge ttale. Nga beesogga ttale. Nga beesogga ettale. Twagala tumenye engeri gye biggwamu. Omusomesa agenda okujja ng'omuyizi wasigaddewo. Abadde asubira ni bonna bagenze ono yasigadde. Ye yalabye ng'ekimugasa katwale theory tajja genda maaso na practicals. Sinakuuliza wewe. Hata David ambaye mimi nilikuwa namtegemea na yeye kaongozana na wanafunzi kwenda msituni. Ono jukira tagala bintu byamulekanira. Ate omusomesa kati yasitudde enkundi. Mwana gwe nakulaba okuva le wajja. Mu Tanzania era nnyina yali mu Tanzania. Kitaawe ye munayo. Era bamukulize Kampala naye waliwo ekyabaawo naddukayo. Ebyo byonna byaddirira oluvannyuma lw'amaanyi gali agatandika okuleka ndi gammwetooloola. Kitaawe bagamba alina ebintu bye yasoma bye yasobya. Eddagala lye yafunamu oluzaalo yali gya TZ naye abaana be yazaala bonna baliko ekizibu. Wano tetukuba buswanyu tukuba miggo. Tujja kumalamu olugezigezi. Bantu bagenda kulambula osigala omusomesa ayomba. Ne tudda ku bagenze okusoma obutonde amaanyi g'obutonde. Abagenze osoma amaanyi g'obutonde baabano bayingira akabira bayingidde akabira eyakulembedde kirasi monita abawa bitabo ndowooza ono yekulambula monita kakati kulambula monita yakuta abaana bano babe nga balambula bayizi ba ku ssomo lya waggulu ayalaanings ezo kati nga bayingira akabira. Byafaayo ki ebiri mu kibira kino bagamba simanyi waliyo omuti oguyonsa mbugukuba n'entoli mbwera gukuba n'obukule. Kadi olwatuuka una mawazo mengi unamwazia Dani ambaye amemwacha shule. Ono olwatuuka wano awulidde bubi. Hey! Namwazia nani? Dani! Wewe shika adabu yako. Mimi huyu. Nataka nikwambie usirudie tena kunifuatilia mimi na Dani. Kwani unatufuatilia baranise kuyombera balenzi abawala
ngenda bwomanya ekitundu ekirimu amaanyi agatawanya emitwe gy'abantu nze ekkubira eno buli gyanoonya bagazi wayombera toddamu kunzalawa gwewulira nze nkugamba ogamba ani naawe akakabanja kakuba ate gwe wonzanyirako mu kibiina olowooza sikubira emiti eno bani temuyomba ekibalwanya kyeki nedda mugambe nze saakummanyiira mulaba amanyo gamulinga obutiba ekyo nteeka nsensa wani gwogamba amanyo gamulinga ugwe bannange ennyindo tugende tukole ekyatuleese wamma tugende ate omutiza edi bwasiikula olutalo tewaba azikiza jangu nze tammanyiira tugende ngamugamba tweyongereyo efirimu egenda maaso. Jamani, hapa ndo tunaingilia, kwa hiyo tusome kwanza ramani tuone endelea, tuone tuende wapi. Hivi unajua Devi, kati eyakote mapu hatuna ruhusa yoyote na shuleni, kumbuka tumetoroka. Tukipata matatizo tutafanya. Ninyi niwaulize, kuna mtu mwenye mawazo kama ya Angel? Ulira. Sasa hili tumeliongea mapema. Sasa tumekubaliana kutoka shuleni kule, tumetoroka kwanza shuleni. Alafu tumekubaliana kwamba tunakuja hapa kwa ajili ya kutafuta ule mti wa byonna omusomesa bye yali ayogera ekyo kyekyabaleese mera era nga baagala omuti ogwo bagulabe muti kyo gwogerwako ogwo gulimu amanya ag'enjawulo nga gusomesebwa busomesebwa bakoye theory baagala practical sika na sisi tuwe mapro era sigenda vano ng'omuti ogwo sinnagulaba efirimu egenda maaso. Na muda wa kugombana hapa. Sawa. Kilichotutoa shuleni ni mti wa msika. Ono ye. Iti mwenye. Omanyi bakirungi okugenda okulambula nga lyo omudaala gw'amenvu oba emiyembe. Naye okuyingira akabira teri waddaagize ekyokuleta ekinnalabwako. Balinga abaabuze neyabakulembedde tamanyi gyabatwala. Mwe temufaayo. Sita tunatembea. Tugende bugenzi. Mazingira ya pale. Ule mti alama zake tulisoma darasani. Kwa hiyo tutauona huo mti na tutautambua. Jamani, agambe kyonna ekijja kyekijja. Ogwo muti tulina okugulaba. Lwaki baguwandiikako mu kitabo mbu bwaguuga? Twagala tulabe oba bwaguuga oba bwaguuga. Baba nga boolekera baagala balabe omuti bwaguuga oba bwaguuga. Efirimu egenda maaso. Efirimu egenda maaso. Nga batambula. Nga batambula. Jamani, naomba tusikilizane vizuri. Kwa hali hii ni kwamba tumetafuta, tumechoka. Umeona? Tumetafuta mti, msika umekuwa msika. Omuti bagunoonyeza gubuze. Au ekyo kyongedde okuleka nti bamalamu amaanyi, omuti gulabika gubuze. Of course. Sioni haja ya kuendelea kukaa huku msituni. Ni bora tu turudi shuleni. Unagamba batudde ku ssomero. Nikumbuka siku ile nawaambia tu nange wedda bembagambe bwe kuddano. Twane tudda ku ssomero. Kasito omuti mwegulimu atalasi. Tuguveeko. Unasema tena turudi chuoni sisi. Tumeharibu muda wetu. Tumekuja msituni humu kuangalia mti wa msisika. Alafu wanatuambia tena turudi chuoni. Efirimu egenda maaso. Bwana, hii misosi kama vipi turudi chuo? Mimi sina haja kukaa hapa leo, ngozana na mimi fresh. Bwana. Abasinga bakoye. Kadi bitandise vaamu luyombo. Nasema turudi kule nyumbani. Tuone hapa. Mwana nze sijja suleno nda n'obudde bugenze. Yagala kuddaka. Si wapi? Bana nisokwecango lyagamba yagala kuddaka. Omba ruhusa. Tujja genda budde bukyali mulabanga obugenze naye tebo budde bukyali. Nyumbani yakulembedde kulambula ye kulambula monitor.
Essubi terinamugwamu ate nga batambudde nga bw'owulira tebalina n'ekintu n'ekimu kye balabye. Mimi nafikiria kwamba tubaki mpaka kesho tutafute oba ki tujja gunonya mpaka nkya. haya yakalibuka ebyo muza simanyi mwagala kuddeyo kababazaalira mu nnyumba abamu kumwe babazaalira mu ndagala naye mulano mutugira n'obuyukyuyuki bwabatunga amatu basinga babazaalira ku ttale. matata mwache mwalimu nze ngambye tugenda gunoonya omuti tulina ogufuna zima ekijja kijje kama mbaya ne mbaya tutawona yeye omuti tujja gulaba kikini omuti tujja gulaba. Efirimu egenda maaso abaki hapa si ndio? Ndio. Hapo tunasema babo Hivyo nafikiri uprofesa utatoa wapi? onaranisa okutunulanga mbunge ekitumbuwa kano kajerega bannaye. Unajifanya kwamba wewe ndo unamjua sana? Ofaananya ekitumbuwa ne lwakitondeka Yapo. Namjua. Amaaso gako? Wewe unafikiri kwamba kusoma sana Bible ndo kuishi hapa duniani sana miaka mingi? Lengera. Mbu yali mu kusoma Bayibuli oba yeneemulage kuba eri muzaayo ate emisambwa tegyagala nnyo basoma Bayibuli. Emisambwa tegyagala nnyo basomi baki ba Bayibuli. chochote, lakini hapa naona kama tumefika tamati. Nini? Mti tunao utafuta unaweza ukawa mazingira hapa karibu hapa. Unaweza sikiliza wakati ujiona unatutisha. Hivi unaona huo mti? Unagamba ulaba? Nze ngamba guli wali. Jua nani sifa za ule mti tunao utafuta? Tutambule. Mwana. Angalieni vizuri. Nze gaye mje mugulabe guli wa. Yagala twetoloza bwetoloza. Ekyamaze molimba. Lakini huo si unaangalia. Ngoja niwaoneshe kwenye ramani. Egenda maso. Unachokifanya. Unataka ni huu mtu. Madarasa katuambia Jimmy film egenda maso. Kwamba ule mti umetoka chini kama miti mingine ya kawaida, lakini ulivyofika juu una matawi hayo matatu yanapanda kuelekea juu. Kwa hiyo mti wenyewe huwa hapo. Nga batambula nga boolekera baagala balaba omuti kati ogenda okutuuka waliwo akatunda akatunda bagamba gulina amatabi 3 una matunda gwe olaba akatunda kwe tokwatako tunda batuganya okwata ku butunda bwawo oli omwami asula muti yenna nnyini butunda tebukamulwa tebuliibwa tebutundwa katunda katwala bulamu katunda bulamu. Tunachokitafuta ni mzizi wa huu mti. Byonna byolabe wano bya muzizo era nannyini byo ye muti omuyaye omanyona ayina empaka kati ate bya muti nga tabirya oyiba bya muti yandibiridde oyiba bya muti. Efirimu egenda maaso nawe shika ono najjayo kwa mgunduzi wa kwanza Tanzania munange muti katulabe nga batandika kuyerulira muti omuyaye nabbayo akatunda olwaluma olwaluma akatunda bamugambye toluma. Tanzania waliwo ebyemizizo bingi olwaluma akatunda empaka z'abavubuka tevona abaana mubakuziza nga tebamanyi obutamanya ndwadde embi. Yaluma akatunda yalinga alumye mu kiwoowoolo lengera eddalu ly'abaana kye lireese laba eddalu ly'abaana kye lireese. Efirimu egenda maaso efirimu egenda maaso
njagala olabe njagala olabe ogenda owulira ekiwuma ng'eggulu ogenda owulira ekiwuma ng'eggulu laddu tukoze tutya kati inawezekana lakini mpaka apate muzeye yanyumya eyali amanyi ku byafaayo bya musajja mukulu ono eyagwa eddalu yafuukako ddama mimi yangu ni hayo yafuuka ekirala yagwa eddalu yabadde ababuulira n'abagamba ni omusajja ono engeri yali yazaala abaana Tanzania eyo ate nga ne wano yazaalawo naye byonna byonna ebyatuuka ku bantu ebijja bibagwako ebyettabu ebyo kyava oba kyaddirira oluvannyuma lw'okulaba kandi muzeeyi yasobya endagiro z'emisamba gye bamuweta e Tanzania era abaana bano abaali mu kibira ogenda okwetegereza mutabani wa muzeeyi jangu omwana gwe baaleka mu kibiina n'agaana okugenda kukulambula kuno ate ye yatandika okujja mu kibira muno nga yalinga yayamba bano abaali babuliddeyo egenda mu maaso n'abula naye ku maanyi gali ge yali alina nkuddire mukama wange kino kitawanya kyali baluwa ono landiroodi landiroodi muno yagwedda lubamba munaiti yagwedda ate kiki omanyi eri akulira Tanzania ekyali ono olugambo yalufunye kati nayagala okufuna sente nyingi wulira olugambo nagenda mu basawo ne bamuwa ebyobugagga kati nagenda obasobyamu nabisobya juga yali tazaala ne bamuwa oluzaalo mawe mwina ayita n'obugagga nazaala TZ Tanzania najja nazaala ne Uganda kati ekintu kijja nekyambala bwambazi ffe tekitwambale ate nze mmanyi kati naye olwategedde ensonga ngenda ngibuulira buli omu ku kyalo tewetawanya akubagulizaako yagala wambazi kansenguke ate tebamusa Itau. Unipeni wapi? Hapa ndipo nyumbani kwetu mimi. Ni nyumbani kwenu pia. Unipeni wapi? Hapa ni ondesewa wano we wange. Amenitenganisha na wenzangu. Nze njagala kudda eri mikwano gyange awano otuuseeka. Mimi ni wewe pia. Gwamuwunza ne gumutuusa eno ne gumuta. Ono omwana kennyini musamba olengera olujja. Galia na miti mizu. Wano wonna emiti gyange. Kuleta upepo mwanana. Kati wano ogenda kuba ndi nkulaga sezaalawo. Manya oli bulungi. Pani kwangu mimi. Na wewe pia. Owulidde munange. Wewe ni mwanamke mrembo. Ate gwe mwana gwe njagala nkulaga okufiirwako. Omanye nti nkwagala baali basoma bonna. Kandeta katebe tutule. Kali ogenda okudda eno ye muwala wa landiroodi owokubiri. Ye muwala wa landiroodi mutabani we ali Tanzania ye yafuuka musambwa mu kibira bagendeyo baamira babuza. Kati ono ye mutabani ye muwala we omulala. Kati ne muwala we ono alina olulenzi lwaleese naye awulira ayagala kusiibula. Ovanga ogende wabe w'omuwala naye nga mu nnyumba owulira waliwo awuuma. Awulira munda mulinga omulifuse tokotanga enywedde vipawa. Wulira nja kujja nkulabe. Nja kulaba. Ewammwe wano tewakyalike. Kenzije. Mutaka asiibula. Temube bantu balamu.
kale jja tugende omulenzi buli wajja ovanga ogende wasazaalawo kati ekiri e Uganda ate kikino kiri ne TZ ono akuba enduulu mbw ayagala kgenda ametaka wondoka hakuna kya kuondoka kama unataka uondoka nitavuruta wewe utalia bamize jangwe waka namuwunza namusibirawo kati ogenda okudda eno eyabadde agenze mu byalaavu bimusobedde okwene ennyumba eneyekima munange eno nali nayagalayo omuwala naye omuwala nga ngamba asimanyi tugende ewaabwe mwerekereko ewaka ngendo tuuka ewaabwe mulimu ekintu ekivuuma mu nju kiwuluguma nga fusa enywedde vipawa ne ngamba kiki ekiri wano tonkwatako oba gy'oveeyo nvaako abo abantu beeyo oyagala kunkola ndeka sagala kunoonyako biga mama enze ngambo sizaagala bannange ava eno kati ngenda kukola ati anaddeyo mu kabira tugenda maaso genda okwetegereza omuwala obwedda tukunoonya eri tetumanyi gy'oli kumba oli eno buli omu yabuze okuva oli we yalumya akatunda ne kafuuka ekyajabu buli omu yakutte wabwe yankutwale amutwala yemmala gwe twalengedde dda omusamba gwe gwasibye era nga takyalina kutegeera kwonna yalowooza akwata muwala mu ngalo asi bamumanyi ate oluyi baluyi lwa limooti enduulu n'agimira laba entunula nabongera olulala namwongera olulala nafuna kamunguruza anoonya addukira anoonya waddukira efirimu egenda maaso twagala okumanya biggwerawa kaakati olwo waliwo emmoroka yina ejja waliwo emmoroka yina eyingirawo mu kyalo walanya abaana no gye baali bagenza okukola ki okusoma obutonde kumbe omusomesa wa yisitole yabaga abalina okuba mu kibiina bafune lekicyaza endala naye tategeera kiki kadi ye yali asomesa ekibira kino ng'akimanyiko bulungi efirimu egenda maaso efirimu egenda maaso ekibira si kyangu kati omuyaye teyakoma ku ekyo omanyi oba oyagala omukazi ne bagambe waabe bagoba ebyo biteeka ku bbali ajja anoonya Aleni ameondoa jangu nkubuulire kumba Aleni waali mwagala kumpitamu abula abagenda ne munoonya abaana b'okuzaala ku ndagu mujja kuzaala ebitebe zengeriiti jangu toweraliikira oyo omuwala ewabe balina ebizibu yabadde anoonya Aleni ono gwe yasanze atandise omwogerera ebigambo ebingi balina ebizibu odde kuffe abatalina bizibu atandise kwekubira paasi kumbe oli ajjanga akagolomonte n'alyoka ayimirira bamuge yaawulira paasi ono ye muganda w'omulenzi gwe efirimu egenda maaso situka we amuka
eno muganda wano ayina byayiribya. Omwana ali e Uganda atabuse, n'oli ali e Tanzania naye atabuse. Ndowooza olaba kye nagamba. Nagamba abantu si bangu. Neera oyo omuwala afuuka ekigolomonte. Wabula ye muvuddeko. Kangende bugenzi. Efirimu egenda maaso. Efirimu egenda maaso. Ababulidde mu kibira kya TZ buli omu anoonya waafulumira. Hakuna cha kuondoka. Hakuna muondoko. Hakuna muondoko. Kumbe unataka uondoka. Sasa enjala ebaluma n'alaba ekikajjo. Ekikajjo kye twalengedde kizina bakisimba wali. Leeta agokirabye. Si kyangu kumala gali alya buli kyosanze wano. Si kirungi kulya alya buli kyosanze. Si kirungi kulya alya buli kyosanze. Leeta gwe. Walabye ekyatuuse ku oli yalidde akatunda. N'amenya. Kwata ensigo. Ani gwe w'ensigo? Amusigamu. Leeta eri awawooma. Oyagala ki? Nja kukuba. Mpa ekikajjo. Kwata. Era nsigo baweekya. Kekajjo. Mulimu n'omukyuzi. Kikajjo. Kikajjo eyabadde akola ku Aleni Olugambo. Amulemesa omusajja mbwe amweddize. Ali misinde. Gwe. Bambi tebamukiriza. Ne bamutabula. Aleni mutabuzi n'atabula oli. Laba abaana b'omusajja ono. Taleka bujulizi. Waliwo ge balese eno nga basinze kamba bamuwunziza ne balekawo ne basiba ne kamba. Ne baleeta ekiziringo ekirala. Ne baleeta ekimenepene ekirala. Efirimu egenda maaso. Peter Apple. Peter Apple. Peter Apple. 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 Banange. Labechenena. Labechenena. Nalyoka abazinga embowabowa nga teri amukwatiddeko. Alagira andagire. Embowabowa alagira andagire. Nezisiba. Nanyweza. Bamugamba nga tugende ku tulipo nga tayagala. Kumbe ye musambwa. Bantu bazaala emisambwa era bino ebikazi bimuswako ekigwawo nga kyenyiriza kinyiridde. Gwe ne bamusumulula. Okyawakana nti tolika. Nkyuse mu nsiba. Owakana tolika nkyuse mu nsiba. Bw'oba wakana ni tolika. Owakana ndi tolika nkyuseemu mu nsiba. Nyamaza. Sitaki kelele yako. Kumbe wewe unaleta kelele yako. Maisha Sitaki wangu msisika. kelele. Hata mmoja atakayeweza kufanikiwa kutoka katika msitu huu. Okyalekana wano tewali ajja kuwulira. Ne bw'olekana teri akuwulira. Owulidde? Mmoja. Kadekana mpola toddamu tukubira kelelezo. Wayidiwe na wewe. Egenda mu maaso.
kakati maze okulaba pasita boko yesebo njagala kadi ogenda okudda mutwale yamusabire naye nga baagala kulabika ndi omusajja ono bafubanga ebasobola babe nga bamusabira kubanga n'empeke zennyini tezikyakola ebintu ebimu omuntu bw'atandika okuba n'eddagala terikyamukolako ebisigadde biba bya Saala kadi baagala babe nga baleeta Saala abaalidde ebikajjo abaalidde ebikajjo abaalidde ebikajjo babisanze mu kibira oli otya kyotaalima bantu kuleeta lugezigezi ogenda owulira sinjo kaabula kundi ekundi lyeri babalagala ekundi lyeri balagala efirimu egenda maaso wowe mama yaye wowe waliwo ye yakitadde dda akoyo kaali katiitiza akoyo kono kaali katiitizi nga katya ne kadduka akoyo kooli kadduse dda basatu bagudde kaputi omusomesa abayizi babuze abayizi babulidde mu kibira ate yabagamba nange okusanga mbadde nkwetaaga nga nze wuyo njagala onnyambeko ku muzeeyi ntya njagala tumusitule tumutwale embalokole nze nkwate ku musajja oyo Yesu tukyagenda maaso simutemba tumusitudde kati embeera sibyemiguwa embeera eriwo yakuleka ni muzeeyi asabirwa amakerenda gennyini gaagaana tegakyasobola kuleka ni gamukolako muganda nze sirina gakubwa mulalu omusajja bagamba simanyi ayina ebizibu bye simanyi majini nze nsitula oli amajini gantabukire tibakyanga mune tetulina kyakukola kale kamale kuvaako waka ebyo ngenda birowoozaako bwe ngenda nendoota bulungi bwe ndoota nga nkuyambye nga nzija naye bwe ndootera nga sikuyambye tondabye bwana kadi waliwo abajjayo bayibuli mujje muzisomere wano Yesu Katonda mwana Katonda Yesu Katonda omwana omulamu tukugoba akamaalumalu waliwo abayingira ekibira ne bayibuli bo nga beesiga Katonda njakugoba yosha yatweni Black sebu kituufu kiri nti landiroodi wange yazootoowala landiroodi eddalu lye yagwa kola endagaano Tanzania mbu baagala babe nga bamuyamba naye n'atiddeyo kati abantu nga batya misangigi gye Tanzania bwe bimukwata kulya kulumba ebisira ekintu ekiri ku mwami oyo kizibu muwala wonna omukulu yantuukiridde mboto mukwate ekintu ekiri ku mwami oyo kizibu kubune tebayinza kwata musajja oyo sebu oba bayambe naye nze kisijja kukuyamba Yesu nze namagezi genkwa wandivudde ku muntu atuddeko emisango ge gibangako ejya Nalubaale naye emisambo ejya Tizedi omusambo amujja gusabira nga gwe wagututte ogusanga ewaka nga gukulinze nga gutudde nga gusazeeko ogenda kaaba wekka omusomesa yuno omusomesa anoonya abayizi babulidde mu kibira Tizedi egenda maaso abaana tebaagala kusoma abaana sibaagala kusoma kakano yakanda kubayita
kumbe sikugana ekibira kyafuuse ekibira kyafuuse ekirala basi banange empi nga za remote empi kakati ne kana akaana kyuka jewano kakano kaleni amaaso gafuuse dagalinga mabwa dangamu wewe ngamba onjagala bwokola endagala n'omuntu nti omwagala weegendereze ayinza okuba ayina kyatuddemu nga si kyangu ekirya TZ kyekiri ne Uganda mutabani wa Land Road kati ate yafuuka ekiwaggamu laba kyakola banne kutale emisinde gya wansi giganye oba oli awo kanonye waawalampa kyekinataasa uno awalampa omulima kiyita wansi kikine ekiwagamo kitegedde walinyidde emisinde ginakutaasa tekitunula waggulu netudda ku mizigo gyala basi osenguka olaga ogenda osemeseme n'olugambo kale tojja vaamu abaana batabukidde abantu omanyi omuntu okutta mune deliberately situka nkwongere setoka efirimu egenda maaso tumutaleka wa pastor mbwa musabireko lengera taata jakola wenyawo muwala wa muzeeyi ayagala mwana batwale kitaawe yo muwala omukulu taata ali wano ali mu ttaka eno ennyonyi njagivuga lakwe baagala mutwala wa pasita mutwala wani wa pasita ani gwe mutwale wa pasita namukwata oyagala luzaalo gwe wagende Tanzania mbolete oluzaalo ankolage bye wazaala muzeeyo omwana we yennyini yamwetugira ne bamuwanika jju sewo bakutwale wa pasita bayinza omusabira enzaalo ne ziddayo emisambwa gino giba giri mu buzibu kati onogenda oleeta sabbuuni amunaazeeko ku bigere mbu muzeeyi atawanyisa muzeeyi ng'atawanyise egenda mu maaso wewe maama yaye maama kiki yaye wuuwi wowe abayizi musomesa yete lekikyala ono ayagala kwogera n'ebigambo byesibidde mu kaba kane tudda ku balokole bo baganye omusambu okubalya balina bayibuli kino kye bayita ekiwalazima wowe maama yaye wu egenda mu maaso nga nina kumba omuwala ono tatuuliddeeko ddala nina sisita wange ayina oli omwana ayina ebintu ebimwambala aleni eteyo omusabi kati munnange ebyambala aleni simanyi ate ye taata yadduse waka kati mbadde njagala tube nga ndeeta aleni jukira aleni tosobola mugandi nkutwala mu kyaki bakusabire obubeemu ejjini abantu amba banamayembe gaabwe gaba gakuba abalala kibooko nga banyumirwa kati olukuba olulwo lwakusabira aleni
Yesu agamba okuyambagana naye okwata oli ebbeere ate Yesu agamba ebbeere kumunyweza balina okubanga bali wamu naye anywerera ku bbeere kyokka Yesu yagamba ku mmeeme ye okola ki obadde katika jina la Yesu na kuondoka katika jina la Yesu na kuchoma kwa moto wa Yesu natandika omusobemo jina la Yesu. Yesu yagamba jagenda munsi enkalumu tukwagala Mlaka ya kukanyanga ngina nyiko katika jina la Yesu. Kumbe oli musambwa Yesu tamanyi misambwa misambwa gy'amaanyi waggulu waaje waliyo w'amaanyi yagamba tuligigoba emisambwa mu linnya lye bwe musambwa lino mu linnya lya Yesu mwana akatonda omulamu kotambule ng'eggongolo ojja genda otawondoka weewondoka yamugamba awondoke aganyo ona jema ojemi kumbe ona jema kala kuondoka kumbe hapa nataka ondoka oganyo kuondoka sija kuondoka ninaziondoa katika msitu katika jina la Yesu. Kachaka yingi doli katudde mukebo. Asante Baba katika jina. Asante Mungu wangu. Usingekuwa wewe ningekuwa wapi mimi? Asante Baba Mungu wangu. Asante. Wewe Mukama. Wewe Yesu. Shukuru Baba uliyeumba mbingu na nchi. Wewe munange. Asante kwa kunisaidia. Niyebaza Mukama Katonda. Kati obono bamuwalula batya ne bamuleeta. Kakati muwala. Ulira. Kuva luwangamba ebintu nakufuna okwolesebwa ng'ebizibu byonna bitandikira ku taata wamu. Taata wamu yavaako obuzibu mu famire eno. Amajini gati embooko bwe balireetewa Bayibuli lyatandikira okusinda. Ky'oba okola teweerabira. Tugenda kusabira famire eno twekwase Mukama. Twekwase Mukama buli kimu kijja kukola ki? Kijja kukola. Buli kimu bakikwasizza Mukama Katonda. Bagoba musambwa. Ulire enduru. Byali byatuula mu bano. Ebizu byonna byava ku kitaabwe. Kale nno. Yalimu ekimyulumyulu. Yali akitema. Kyova olaba mba munoonya abaana. Mwegendereze baana waje mbanoonya omuntu obeera ng'oli mugumba Katonda buli wakuma ekintu gubanga musingo kwekyo kyabakuwadde kati sooka otegere kye yakuwa era osooka okyebaze ate ku nsi kuno sikuli mugumba kubanga n'omulala gwazadde abawuwo eno nno bwetyo bwerabise tubadde tulaba ebadde banyikiddwa nga amadda g'eddogo akuume